Wasizote omulungi eyokumira kumonyo eno yo program Tambula n'okumanya nze kisacha tagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo nga tetunnaba kubaako kyonna kye tukola tukwate essimu tuzimbe Pentagon ogw'omulimu gwa buli lunaku nyiga *9 omala oteekemu merchant code eri 1070 1070 ekyo oba okimaliriza oteekemu omwendo gw'ensimbi esente zonna zizimba okuviira ddala ku 5 okutuukira ddala eri waggulu ku bukadde 5 ze zisobola okuzimba buli lunaku according to FlexPay. Z'otaddemu zitaddemu bw'omaliriza ekyo oteekemu reason osobola okuteekamu church osobola okuteekamu Pentagon oba HPMI. Ekyo kimaliriza bwe kiba kiwedde nyiga 1 okonfirming nti oyagala kuzimba Pentagon. Bw'omaliriza ekyo ojja kufuna option eteekamu pin giteekemu awo obeere ng'omaliriza okuzimba ennyumba ya Mukama. Ate munaye wobeera nga gw'owulira oyagala kuyitirako mu banka, leero tuyitire mu Stanbic Bank tulinayo account ng'ennamba eyo eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Account number eri 903 001 856 058 ye account number yaffe mu Stanbic Bank. Bambi yitirayo mu ttabi lyonna obe wali agent otekeeze sente ezizimbira Mukama ennyumba. Mukama muwole ebbanja ajja kusasula ate ye munnayi tasasula ng'omuwadde 10 n'akuddiza 10 akubisaamu mirundi na mirundi gye tasobola na kubala. Weewaawo webale nnyo webalire ddala tuzze mu program Tambula n'okumanya. Olunaku lw'eggulo twabadde n'akataleke kakansigaddemu. Teri agenda kwagalira mwana wo nga ggwe tekiriyo ge mazima. Oyinza okubeera onoobeera ng'abaana bo oba bayisa otya bayisanga bajjabo obanga ebimu tobibawa tobawa budde naye teri agenda mu kwagalira nga ggwe. Abazadde tulowooza waliwo abantu abajja mu bulamu Katonda baleeta ne batuyambako mu kulabirira abaana. Okulabirira kyawukana n'okwagala. Okulabirira n'okwagala byanjawulo. Okay. Kubanga nsobola okubanga nkwagala nga sobola kulabirira nga sina busobozi. Katonda n'akozesa omuntu omulala n'ankwatirako ekyo kyembadde sisobola kubanga si buli alabirira nti ayagala. Waliwo abalabirira si buli alabirira nti ayagala. Abamu bakikola lwakuba butaagaane. Abamu Katonda abawadde ekisa n'abatuma nga buvunaanyizibwa ne bufuka obuvunaanyizibwa obw'okulabirira nga Katonda bw'anagamba nti okwagala ke twogerako tetwogera kati kuno okwa Katonda agape nti nga tetwogera kuno nga nti omuntu omuheetinga nti toyagalira edda nedda twogera kwagala. Waliwo okwagala kuno okulijja eno ffenna Katonda commandment gye yatuwa. Ne love gye twogerako ey'abaana yene ey'omuzadde eriko attachment eriko bond. Eyo bond omwana yennyini aba akimanyi nti gwe muzadde era n'amulabirira akimanyi si muzadde we. Kyava asobola okuyita maama ono n'amuyita anko n'amuyita kyonna n'obeera ng'amulabirira naye ng'amuyita anti gundi anko gundi naye gwe kifo so gwe naye ng'ekifo kyo kikyaliwo era osigala gwe maama we. It reminds me waliwo priest yali awa Simon mu church n'agamba nti bannefyu be bamuyigiriza ekipya nti waliwo love ya daddy waliwo love ya uncle neya auntie neya mami. Ye ne bamugamba gwe toli daddy gw'oli uncle. Bamuyita batya uncle daddy like something like that. Naye nga babyawula bulungi nnyo okumwawula nti ono si ye daddy waliwo daddy ate nga waliwo daddy ne taata nga byombi babyawula. That's so interesting. Yes, abaana basobola okubyawula naye Katonda yabyawula. Naye ate bw'ogaana Katonda akimanyi nti buli muntu yeetaaga ze tunayita basic needs ekimu ku kyo love mweri. Basic need. Buli muntu ayagala okwagalwa ayagala okufiibwako. Kati waliwo okubanga tokikola n'osalawo busazi nga toyagala mwana wo.
bw'oba tomwagala Katonda ateekawo replacement kubanga agenda kwagalira omwana w'omuntu omulala wadde gw'oli replaceable mu kumusindika Katonda asobola okureplacinga omuntu omulala nga gw'olina ekitiibwa ekyo eky'okumuzaala ekitiibwa eky'obuzadde ne kyambalwa omulala oba mu luzungu waliwo parent nti era bajja kugamba nti mother father ekigambo parent kitwala buvunaanyizibwa okulabira oli yazaala kati ono n'akuza okukuza kirala era bw'oba oyogera ogamba nti omuntu yazaala n'akuza n'okukuza wali abakoma kuzaala nga mbeera oli n'afa omwana n'afuna omuzadde omulala n'amukuza naye asigala mu rekodi alina nnyina eyamuzaala ne kitaawe Machas taliwo naye ate bw'obanga wooli byonna osobola obbikola osobola okukuza osobola okulera kyekyokulabirira ekyo n'okuza omwana kati ebintu ebisinga tulowooza nti sente zigenda tu replacinga sente zitusikira nga tuwa birabo omanyi omuntu atali wali absent agabanya ebirabo ebibikkiriza obutabaawo bwe sijja kukyalira omanyi ndi bize n'alyoka mwa shopping ya tamu namba nga mazima mu bintu talakinga ebintu byomuwadde byonna abirina naye waliwo omuntu gwe batasobola kwogera naye ng'okujjako ggwe maama asigala maama taata asigala taata era basajja mubondinge n'abaana bammwe tasobola kuba na taata mulala ekyo waliwo tutaddewo gap nene nnyo nti singa mutabuka n'omukazi kyangu omukazi o taking advantage ey'obutabaawo obwo n'ogamba nti yayonoona omwana naye si kumwonoona yabeererawo nnyo omwana nti omwana yeesiga ye era buli kyamugamba ne kaakati agenda kitwala oba kibi oba kirungi nti ye teyamuwa ssente yamuwa ye you give yourself to a person n'omwewa n'obeera nga gwamuwuliriza gwe comfort buli kimu era wookirabira ye mwana okulwala mama naba nga teyeebaka ekyo kisinga ssente najja namukeberako ne bakeera ne bagenda mu ddwaliro n'abeerawo ne bamukuba empiso n'amusirisa ekyo kiri priceless tekiriko tag jo kitekako nkya ssente bwe ziti n'obwoba okola yesu obuvunaanyizibwa bubwo bwakola nefuna akaseera koobeerawo ogamba kubanga kati abaana bagenda kudda kusomera abaana abamu bali mudde omwana ali mudde taata osobola okuba nga omutwala mama n'amukima tubeere nga tuwanyisiganya muwanyise musobole okuboninga n'abaana si nti otya nti bwe naava mu bulamu bw'abaana nedda tokolerera ekyo naye kikolerera ekyokubeera nga abaana bafuuka mukwano gwo bakumanya nga tekigambo kya taata kiri deep kina meaning sa kigambo bugambo bwe ziba viddi musobola okgenda ababiri nze kikyemanyi nti abasajja si bangu bakutuula ku ssomero okumala esa 2 ebyo parents meeting bibatawaanya naye nalinda byabasajja ababeera mu meeting z'abazadde kubanga omusajja jjukira gwa authority gwa asaasaanya ssente katugambe ez'essomero kati kyetaaga ate n'omanya nnyo ku ssomero n'okusinga gwe wandigambye omukyala kati fe abakyala naturally ffe Katonda yatutonda nti ekituvaamu kyonna tukiprotectinga kiri mu bisolo kiri ne mu bantu oba kisolo ki ne bwebambwa ng'ezadde embwa ensajja eyagizaalamu tesobola semberera kaana kaayo ekyo kiri mu butonde era omukazi ye teweetaga mugamba nti genda kusomera lya mwana asimanyi kolaba oti kijja buzi it's obvious kati abasajja muzimbe enkolagana n'abaana bammwe mutuuka nga mwekwasa nti bannanga abaana batuuka okutikkirwa boogera ku bamaama bokka ayogere ku kikyatamanyi kyatawulirangako kyatalabangako takifiiringanga nako nga daddy just kigambo daddy wooli yes era ng'agamba daddy we bali kumpeerera naye mami kanaye ako nga mami went the extra mile eyo nti twetaaga kino tugende tugule ebitabo tugende tugule yes abakyala be balina okukola ogwo omulimu balina okubeera support naye bw'ofuna obudde beera involved kati essaawa zino abaana bagenda kuba badda ku masomero
abamu bagenda masomero abasingira ddala obuzibu bana bagenda mu ssomero eppya obuzibu awo bungi nnyo bw'aba si ssomero ppya akyusa ayingira kisulo abadde mudde awo omwana oyo si kyangu nnyo tukigeraageranye ku muntu omukulu ng'ogenze mu kampuni empya mwogenda otandika okukolera bw'otuukamu ekintu ekyasinga obuzibu kwe kufuna abantu b'okolagana nabo nti ntandikirawa ekyantandikirawo n'owa omwana naye akifuna tamanyi bantu bagenda kubanga bw'omukyusa essomero kitegeeza okyusiza emikwano agenda kulaba bipya byokka buli kimu kipya environment mpya tamanyi watandikira kati omuzadde omusajja kino gwo oba okiyingiramu ennyo abakyala katusooke tubaleke omuzadde omusajja sooka gwo oba okola environment gwoyambako omwana okufiiringa safe mu ssomero kubanga abasajja mummwe mulina kino ekirinakyo nti kya protection you a defender n'omuntu yenna bw'akulaba n'omwana wo kizibu okuba ng'agenda mu bulinga nga taata waali kizibu abaana abo balaba bamanyi n'okutawanya bamaama ne bamuzanyirako because abakazi eyo kyekintu ekiri soft ku side y'amaka tujja kubeerawo naye mwana gwe kati ate okola kino omusajja ayogeza with authority ne bw'aba ayogera n'abasomesa awulirizibwa awulirizibwa kati omwana tannadda kusomera abasinga abamu baddeyo wiiki ejja era wafunye foomu n'ofuna buli kimu byonna byonna essomero omwana olimufunidde bagambye addayo sande oba mande ennaku zino esigaddeyo abazadde abalala bali mu masomero basaba bifo genda n'omwana mu ssomero ly'omusabiddemu ekifo mulirambule babiri agenda okuddayo ku mande ng'amanyi classroom weeri tubikola ebyo prior ng'omwana ng'amanyi abasomesa be bonna bw'oba ogenze kusomero wano mu kusaba ekifo abasomesa bonna baba kusomero usually era class singa omuzadde omusajja agamba ne bamuwa ekifo n'agamba mbadde nsabako ku listi y'abasomesa omwana wange mbadde njagala basinkane nga tannatandika kusoma omwana bwe basinkana nga tannatandika kusoma abasomesa babondingiddewo n'omwana si mupya maaso gaabwe omwana bw'amanya classroom ye n'amanya amatoyi weeri n'amanya effumbiro weeriri amanya dining weeri byebintu ebikyasinga otawanya ku first day mu ssomero otuuka mu break nga tomanyi wotandikira olina kugoberera balala otuuka mu lunch nga tomanyi dining weeri we baliira tumanyi ffumbiro eri abaana basinga osigala busigazi mu class gendera first day abaana basigala mu class lwakuba nti tebaagala kulya tebamanyi we batandikira era wiiki esooka mu kisulo omwana kyangu okulya byonna bye bamupakingira n'abimalawo ne biggwawo mu wiiki emu kubanga wiiki eyo emu tamanyi bw'agenda kukola kusomera agenda wa alyawa ani avunaanyizibwa ku ki ebyo byonna asobola bikola ne taata we mu kutandika environment y'essomero yeetaaga n'agimanya mu wiiki eno ng'eri wiiki tannagenda mulambuze obuuze atuule n'abasomesa ababuuze kye yeetaaga lino essomero nyinza kukola nti okubeera okuperforminga better abasomesa baba bamanyi ate bw'ogenda mu ssomero eppya abasomesa bonna bamanyi omwana omulungi omwana we gwalina okukolagana naye nnyo baba bamanyi omugamba omwana wange tamanyi wagenda atandikira talina mikwano mbadde nsaba ombulirayo abantu bayinza okutandika nabo mu ssomero bw'ajja ku ssomero kyangu n'omusomesa omuintroduce ngayo kubanga already wakoze enkolagana nabo era abaana bwe kyangu okutandika nga bamikwano maaso eyo ne beekyusa oba tebakolagana naye wano mu ntandikwa yeetaaga omuntu gwatambula naye gwayogera naye mu class n'amubuuza oba kitulagawa batugambe kati waliwo amasomero agamu ng'abaana bakyusa classes bw'aba asoma stream bw'aba asomye subject eno babeeramu eno room then bagendagenda mu room endala nti olina ofuna omuntu akuyambako nzijukira bwe naddayo okusoma naddayo okusoma nali bampa batuwa list yaba ebintu byemugenda osoma ne bani abagenda bisomesa ne contacts zaabwe so nti ne head of department mamumanyi buli kimu kyonna bakikuwa omuntu gwe nasooka okukubira yali head of department ne mugamba nze gundi ngenda kusoma kino na kino na kino naye nsaba ompiseemu bitambula bitya bya online ku university yammwe
Nannyonnyola nampisa buli kimu nangamba ogenda sanga challenge bweti ne bweti okola bweti ne bweti nambuza oba nafunye because we tusomera omuntu yenna asomera online ku fees zo mubamu laptop oba tablet. Oh, okay. Nangamba nfuna akadde nziye ku university and agengeri gye nkozesa tablet ya university kubanga bajimpa. Oh. Ningenda tugenda otandika okusoma nga byonna byangu wiki esooka buli magamba banange this app gye tukolesa bwe tuti tetugitegeera batunnyonnyole nga nze mu class nsirise busirisi. Beba natandikira we tunatandikira. Nali nkirabyeko banferako ananga nabe Makere nga nyingira biri sijja kugera mwaka. Nali nyingira Makere University. Nga ngenda ku kizimbe ekimu ne bantwala ku kirala. Abaana kale. Naye kyava mu kuba nti Salambula University wali ogenda ku kizimbe ki ekituufu gye wali ogenda ku Senate ne bakutwalawo Lumumba mu kisolo ky'abalenzi abakyasinga effujjo mu Makere University. Ntukawo that person was mean. Then nyingira munda nga balinzi bali matawulo bali mu bupwanti bisho mulezi nambuzo olagawa ne mugamba mbadde ngenda ku Senate naye bangambye nsokera wano omulenzi ne gwe nasinkana ngamba ye tekina buzibu yandagirira mu holo oba mwe baliira. Banange natuula ebyengenge ne bijja Katonda nandetera omuzira kisa nangamba okola kiwano namuvubuka alina dreads boyita abayaye ne mugamba I think ni mukifo kikyamu nesimanyi wakulaga nambuza olagawa ne mubuulira nangamba mu eddakiika 2 nentula neninda nga ndowooza oba naye n'akomawo omuvubuka ne tufuluma ffenna nantwala ne tutambuzayo ebigere paka we twatuuka. Wow. Nangamba you are bullied. God bless that soul. Gwe wandiise omuyaaye. Kati nkuba makufananye nga ndi mu secondary school nti essomero nnyizo ddi kyayirawo ku lunaku olusooka era Makerere yantama kwolwo. Yantama nenjikyawa nasoma sijagalira ddala nembuuza mami sisobola kyusa university mu semester eno nangamba nti kati olina omwaka omulamba ate okuddamu okusaba then nemugala sifaayo ne bwe ngutuula nga wantami naye nga ekyantamya nali naive nti beffe twali bano baana oli mu kisulo ate we nasomeranga mu ddeka kakusomero webityo siinaayo mukulu wange yali asomedde Kyambogo nga bola universities bano ba medical school teri ayise Makerere wano Kasozi. Kati bwaba university basobola osanga abaana ababulinga secondary primary abaana baba making okubanga bakyawe essomero omwana asobola okyawa class then n'abasomesa mu bulinga abaana ku lunaku olusooka ova mu ssomero ki bakusomero wait ne bweliti wafunye okyewa n'ekifo nga gwolowooza osaaga naye ng'omwana oli mu mukyaya class nawe ali mu kukyawa singa omwana aba waliwo omusomesa asomesa ku ssomero lino lituli okumpi wano yali tica wange nga ndi mu ssomero erimu katikamu kati nga combination gyenkola nali nkola PCB math subject emu nga yagisomesa n'agintamya love yonna gye nava nayo mu O level ndozanga buli lwe yajjanga ng'atuukira ku bawala twali mu subject emu nga tuli mu 5 mu stream yaffe kati nga buli watuuka atutuukirako nga buli mwana muwala amwetamiddwa ne baleeta apya ne bajoininga nga tulinga 3 ng'era problem agina ng'alinga alina ekizibu ku baana oba abawala ng'ate musajja nenkyusizawo combination ndeke nve mu kirasi ye oyo omusomesa kati ogenda sanga n'abaana kati ng'ayingira essomero ng'omusomesa kyekizibu nga sina bayizi banne so omuzadde yambako omwana wano mu ntandikwa akola emikwano gy'abasomesa nga tannabasinkana kizibu nnyo omusomesa okubulinga omwana gwe yasinkana namusinkana n'omuzadde abeera alina mukali awo nyini wetugenda okuva tovaawo tukomawo abaana bannaye abazadde tubatwaleyo ku masomero tubawe orientation baleme babuulinga abasomesa singa kibadde kisoboka amasomero gonna mwandikoze olunaku olusookerwako olwa Monday nga lwa orientation nga university bwe zikola orientation abaana ne bajja ne mubabuulira ne batuula baticha ne beeyanjula okusinzira ku class
nga banatula mu main hall batisha ne beyanjula nagamba nze class senior 1 be bano baticha bamwe senior 2 be bano baticha bamwe era after okweyanjula ne mutekawo desks abaana ne mbawo opportunity okujja ne boogerako nammwe naye olunaku olwo namuyino dduwaayo nti break omwana bagenda mu break bagenda mu lunch n'amanya wa jaino genda n'amanya classrooms gye ziri baba omuzadde tasobodde mulambuza essomero muli kiwe lunaku olumu luino kubanga lusobola making omwana okwera comfortable mu ssomero ajja kuperforminga omwana atali comfortable mu ssomero tasobola kuperforminga bulungi okwadjustinga kijja twala ebbanga transition yeeyo si nyangu ayinza n'omumala omwezi nga tannasettlinga in mu ssomero eryo naye ekyo olunaku olusooka olwa orientation omwana amanya naye omuwadde chance ameetinge ba classmates be nga tannagenda mu class bw'amanya aba stream ye oba ba class ye agenda kola emikwano nga tannagenda mu class era bwe banalambula class yango basanga batudde namu nga beekutte desks twabikolanga mu ssomero ne weekwata kano wano ke kasonda kafe wano wetuula agenda okujja mu class nga baticha abamanyi bakwano baabamanyi mu ddomu amanyi bagenda osulanga nabo kubanga aliwo abaana abagenda okureportinga ku Sunday abalala ku Monday kati mubawe chance bemanye naye omuzadde tukusaba omwana ono omukenderezeko stress ono yagenda mufuna ekifo kipya kirasi mpya abantu bapya buli kimu kipya mu ssomero gy'alaga engeri emu gy'ogenda okendeza ku stress y'omwana oba omuyambako togendanga ku ssomero n'oyombera mu ssomero ly'omwana toswaza mwana kumutandikira omutereddewo ground y'omubulinga siyo omuzadde oyo omwana yajja n'ayombera wano abasomesa bagenda muvuma bayizi banne bagenda muvuma bagenda musekerera gwotuuse ku ssomero nze nkimanyi ozanya nnyo amasomero oyagala n'okulaga abasomesa nti oli serious gye nakujja wakolanga ebekisiru kansomero ntogenda bikola baana banne bawulira n'abasomesa bawulira kati obalagidde ddala nti bafunye omwana atasoboka omwana omulalu ng'ate asobola okukyuka na muholide naga mukama nzeno tamu jengenze somero lyengenzeemu ngenda kuba different ebyo byonna bikolere ewaka ng'omuzadde ku ssomero totwalayo luyombo oluyombo tulukolere ewaka mu oluyombo lukolere ewaka omubulire ebizu byonna ekyokubiri yambala bulungi omuzadde ffe twasomanga ku ssomero ng'enfaanana y'omuzaddewo kyekitiibwa abaana kye bagenda okukuwa oluusi n'abasomesa ebyo abazadde abakazi ogenda kusomero nga mulinga clown mulinga buki obugologosi ng'oyamba osize lipstick wa purple ebisige bya black obikoloboza enviri za yellow zirimu kalanganya abaana nga basekerera abaana olw'abazadde oyambadde akapale oli mu legging oyambadde ka blouse amabere gali bweru simanyi oba onoonya gw'okwana naye mbogoloza oli smart abaana bannaffe batusekereranga olw'abazadde naye ennaku zino n'abasomesa bakituyambako waliwo amasomero agamu nga toyingirayo nina gemmanyi nga n'empale teyingira mukazi teyingira mu ssomero naye omuzadde n'asiba kalazi obumpi tebuyingira mu ssomero yesu olabika okuba olina okgenda ku ssomero naye bikusanze ova kusuubula mu katale kwegayidde ewaka otukukyusa togenda na ttaka mu ssomero togenda omwana wo okumuswaza yesu gwe muzadde tasobola kukyusa naye omwana agenda funa ensonyi mu ssomero ng'akwagala naye oli muswaza abazadde tukize tuswaza abaana engeri emu bambi omwana emyaka gye jaku abaana bano secondary bana batandika senior mpaka senior 4 babeera nnyo mu kino I have a cool parent nina omuzadde owakabi ebyo babyeragisa nina emikwano egyakabi gy'emyaka egyeraga n'emmotoka gy'emyaka egikola ki no saving akasente video panks special jeje myaka kati ogenzerwa kuba ova mu katale ova mu garage simanyi ovaawa oguddeyo bugwi ekisooka bwogenda abaana osobola omwana wo osobola omuwa emikwano olw'endabikayo nenneeyisaayo nange mama we wamulabye daddi we wamulabye gundi wamulabye daddi otuuka ku ssomero nga oli sinti omwana wo ddala owagira byakola naye ng'oli cool mu myaka gye ng'olinga yenkana naye weeteeke mu bigere bye singa obadde mu siniya tuwandyagadde omuzadde wajje ng'afaanana atya nga yeetisse eki ng'ayambadde atya ng'ayogera atya omwana osobola omubuuza bw'ayagala oyambale
mbera sesiza sikoze kati oline mukwano gwo oyagala nyambale ntya nga nzija ku ssomero abaana abamwe zo parents day nga bali mudde bamanyi n'okulondera abazadde engoye nga mami munaye ku ssomero basekerera kubanga ye aba abimanyi mami yambala kino ekiteeteeyi yambala n'empale dadi yambala n'essaati dadi tosiba mataayi osiba nnyo amataayi kati ng'omwana ye ku ssomero alaba obeera fala bw'ojja n'ettaayi bw'ojja n'ettaayi ng'aba amanyi oyo muzadde ayika mukambwe ayagala omwana ojje ku ssomero nga banne bagamba wow cool dad nga balaba abonga ne mwana we nga nabo bakyego bagamba singa ne muzadde wange alinga oyo bwaba mama mulekera ogenda n'amasepiti ku ssomero nti mugenda kukyalira baana wanji abaana bentera okukyalira ku ssomero sifumba otwala ki mbagamba ndeete ki leta KFC leta Javas kubanga ali mu P7 senior 2 piraawo ate ekizibu bitwala ate ne mubirirayo tobirekedde na mwana ayagala omutwalire bucket y'enkoko mitwalo 9 mufo ky'okufumba emmere mitwalo 15 otwale bucket y'enkoko just ayagala kweraga nti ali ekyo bamuletedde KFC just okay tula n'omwana omugambe kati oddeyo kusomero tugenda shopping eby'essomero biki byoyagala tugule list yagikuwe omugambe siinaawo sente kino nja kireta ku video kino kankikolerere kubanga kyayagala either abirabanga bane babitwala oba byeyegomba tomugamba nti yejalabya mugambe nedda sinafunawo sente naye bino byeweetaaga kati bino kankusubize video oba wakati wena banfunye sente nja kuleetera amata g'oyagala okolerere essanyu ly'omwana wo teri muntu agenda kuwera mwana teri agenda mukwagalira kolerere essanyu lye nti mu ssomero nga ekimunyumira kubeera nga alina amata g'obuwunga mu mukebe mbeera soma omwana ate sitandise byakumwonoona nedda kumukola kyejo okwonoona n'okumuwa kye yeetaaga kirala akyetaaga si nti kyetaaga nti nga bw'olaba ekitabo nedda ayagala kubeera nga afiitinga mu banne kubanga babirina omanya abazadde tuyina kino omwana tumutwala mu ssomero lye tugamba nti eryo lyakabi ayira ajja kusoma ne weerabira nti sente zo tezimala ku maintainingira mwana mu ssomero eryo omututa asoma essomero lyalina abaana baba minisita oyagala akola emikwano biki ebyo byonna asoma n'aba-MP asoma n'abaki tukyebaliza Katonda oyagadde akola emikwano abeere mu ssomero erina standard ekibuzo kiri nti bali abaana bye bajja nabo ku ssomero omwana we alina 1% naye muntu yeegomba tabajjaamu kati ogenda kukolerera omubeezaawo mu ssomero eryo omuzadde ogenda kikolerera asobole okuba nga ajjaamu ojja munnyonnyola ennaku yesu ajja gitegeera reality yeeno yeetaaga bye balina abyetaaga abeere n'emirembe abaana ku ssomero waliwo ebintu ebyatawanyanga nga balina okuvuma nti obasabiriza nnyo textbook banaye nga kiruma nga ne munna alina okusoma naye ate naawe oyagala ku kitabo kye ebimu ng'oyo muzadde alina kusuubiza n'akolera kimu buli ttaamu naga manyi ttaamu eno kanguleko ekya SST eno ttaamu kanguleko kale ekya physics kanguleko ekya economics najjanga bambi kimu ng'omulaba afaayo nawe ng'olaba omuzadde assaamu amaanyi si tosobola beerawo nga tobirina kati abazadde tubasaba temuyombera ku ssomero mwambale bulungi amateeka ago gonna g'olina gamugambira omwana ewaka ku ssomero tosomerayo mateeka weise bwoti njagala obere bwoti njagala okole bwoti todda ku ssomero nga aliwo banne maaso ga headmaster oli mu kwefulowa omuzadde ow'obuvunaanyizibwa ennyo nga toli byakulemye mugambe ewaka n'emabega yonna omwana obagenda mu bullinga ekirala togamba basomesa byama bya famire ng'oyagala bakwatirwa omwana w'ekisa abasomesa abamu batekinga advantage ne babirangira abaana ewamwe tomanyi nnaku yammwe tomanyi nga omuzadde atuuse munnange tuli baavu anti kati olaba fees ndeseeka 10 omwana alina sasula 5 naye kati embeera olaba taata bwe yafa yakola bwati ne bwati omanye ebintu byeyatulekera famire ye yabitubbako togenda kuweebula mwana ku ssomero anti olaba omwana oyo yali bwati ne bwati omanyi bwe yakula tayagalwa kati n'abeera n'embeera bwe oba okola kati omwana muleke teweegulamu basomesa
bwotuukera ku ssomero obunafu omwana tobuulira abasomesa omwana mubuuzo oyagala mbibagambe nti nedda bw'aba tayagala muleke nawe omuntu omukulu ebimu obeera toyagala bigamba oli ku ssomero ogambye abasomesa abamu tebategeera oli mugamba olaba omwana oyo muleese mu ssomero naye nsaba omunfiireko nnyo omanyi mulwadde wa siriimu omanyi mulwadde wa kino mulwadde byonna obyogedde booti nga gw'obigambye si musawo wa ssomero wabula omusomesa agenda gamako omusomesa munno olaba ebigambo nga bitambula mu ssomero omwana abeera uncomfortable nga buli muntu amulabanga abasomesa abamu atandika okukwatira omwana ekisa tamutuma oyo temumutuma bambi nze mmanye ebizibu bye omwana muleke ye bw'ali baatuusa okibabuulira ye mugambe bw'oba owulira nga osobola obagamba abasomesa babuulira ebikwatako abaana mubaleke beerondera emikwano nga bayingira essomero wali abalondera bannaabwe emikwano sikulaba n'abantu bwe bati sikulaba n'abantu bwe bati omanyi waliwo okubuulirira bw'omala obuulira omwana ajja kutegeera n'ekyokukola n'amateeka byawukana sikulaba n'abantu bwe bati mu ssomero togenda baayo mulina okimanya abazadde fe abaana tulonda bantu abatwagala mu ssomero betuuliriramu emirembe gwabalaba nti bayaaye nze sibalaba olina kwebuuza lwaki emikwano gy'omwana wange gyejo abantu abo balonze be babika ekituli ekiri mu bulamu bwe basobola okuba nga balalu nnyo mu ssomero nga bafujjo nga they are lovers nga balina omukwano nga bali loyo nga be bamutegeera naye nga balina effujjo ya ssomero abaana abalina effujjo eringi babeera balina ekisa bafaayo babeera loyo kati gw'olowooza nti omwana omusirise gw'alina okubeera naye naye nga n'omusirisa oyo alina bizibu bye kati babeera abanaku bana mu kifo ky'okuba bano abaana bano be tuyita abalalu abasinga ku ssomero nze kye nabaagalangako omanya kikyali teyeekwekerera ekyo kyali kyakulaga teyeekweka nga yagamba nze omusomesa amanyira njamu kuba akyogera bwogesa sobola kuba naye bano abasirise tomanya nakyalowooza twabayitanga ba silent banners basirika naye ekibavaamu bwe bavaayo bwe bati so omwana sooka omuleke mukanya kumubuuza mikwano gy'alina ba meeting wansi nawe bw'oba ogenze mu ssomero bw'eba holiday osobola ofunako akadde n'oba meetingako nabeerako ko n'omanya abaana bano babeera nabo be baani naye emikwano asobola okuba nga ekimulonzezza egyo emikwano boyita abalalu be bagezi nga ye twakolanga emikwano ku ssomero nga tulina emikwano gyaffe gye tumanyi nti oyo mukwano gwange mukabi mu nnaku byonna oyo mukwano gwange ne tuba n'emikwano egiyina apeta nti oyo maama wamuleetera ebyokulya bingi oyo wakusheyalinga ne tuba n'emikwano egyekisa bwe mba biza ajja kunjoleza ku uniform bw'aba agenda koza uniform ajja nakubuuza yoyiza uniform yo amasooka ago mooze oyo nga mukwano go naye ndoza olya twakozesanga mu ssomero then n'oba n'omukwano ogukusimbira emmere oba olireeti oba oli mu ddomo owulira okooyo olagamba ampesa owaniyo nze nkuleetera emmere ogwo nga nagwo gyeguli ne tuba n'emikwano nga mirwanyi emikwano emirwanyi tetubeera bullied ku ssomero nga wembeera n'ekisaa kye mba mmanyi oyo bwe musembera teri agenda kummanyira ne tuba n'emikwano gye tufiiringiramu comfortable nti ffenna tetulina uniform za kabi tuli baana babanaku ne twemanya ennaku yaffe ne baba n'abaana babeeranga mu ssomero nga beemanyi bonna baana babagagga nga bakolagana bonna si lwakuba mikono naye nga yeyo group ne tuba n'emikwano egya academics wananyambako mu bitabo wano nga tumanyi oyo bwe na senior 6 nakyusa combination nenkola meg nga senior 5 mbadde mu PCB math kati bwe nayingira meg nga sikosomanko geography mu senior 5 somangako economics mu senior 5 sikolangako nentekako ati nga simukolanko mu senior 5 nembuuza natuka nabuzabuuza bani bemanyi muna abakola ikoni abasinga abakabi mwana omunanga tulina omuwala wati mbewati ngende wa teacher wa ikoni mugamba ngenda tutandika okukola ikoni biki nimuga naye mbadde njagala kumanya ku baana bo ayinza okunnyambako nanga anoonya omuwala bamuyita Nakawuki Susan kati MP owa East African Parliament noonya omuwala bwati ne bwati n'omulenzi bwati ne bwati nampa abaana 8 mu kiraasi ye bwe natuuka mu class nimbabuza Nakawuki atulawo ne bandaga naye nga alina baatula nabo nenninda mu ddomu
ninga nemusana ka uchipangambye okola china neshingamba ya nga enjagala joininga class yamwe ngamba you're welcome nga yali friendly nga you're welcome nga mukwano ntandiko musifunire emmere mwegulako bwemba bandetedde ebyokulya vidi ngomwako ngamita nimugamba Susan naye yali Susan nimugamba Susan nkwa kuchino oyinawo kuchino nkwe kunagamba mpa nga ntandika n'omuleza uniform nafuka mukwano gwange anyambe ku subject ninga teyali mukwano gwange nga nina mikono gyange gye nava najo mu biology nga sikyamukola nga gye nsiba najo mu dom naye bw'aba tugenda mu kirasi noonya Susan gwe tambula naye paka mu kirasi amazima kasita twamala senior 6 twaddamu kwera ku university nga agenda soma mateeka ngenda kola bcom ne twebuuzaakawo ebyakoma nziramu mulabanga ali mawulire MP tetwali ba mikwano walina kobala nali nina kembala kati abazadde abaana mubaleke obulamu bwabwe nga nawe kusukumbobeera ku mulimu ne weegula ku bantu mumuleke kusomera akole buli kika kya mukwano kyayagala mubulirire omugambe ne kakati mbulamu oyina okwawula mikwano gyo ne bookolagana nabo funa abantu bookolagana nabo okutuukiriza vision yo kubanga osobola okuba n'emikwano nga tegirina kye kisobola kuyamba naye ng'omanyi bwe naakwatagana n'ekisaa kye ngenda tuuka ku Pastor Bujjingo noonya kisaa kye manya kyoyagala okole sikimu yo gwe bala kakati gwe kisaa kye togambakozesa muntu mulungi yalina kyayagala mikwano gyo kati kubanga bwe nzija n'enkolagana n'ekisaa kye ntuuka Pastor Bujjingo kasitangeza nantuusayo kisaa kye mba sikyamwetaaga kati ngenda kuleka kisaa kye kati sachi agenda mmenyeko omutima nti yandyamu olukwe teyali mukwano gwo waliddala nawe manya baani abali mbulamu bwo bazze kukola ki waliwo abazze nga ku mulimu ayagala omufunire connection gy'okolera kati kangereze singa obeera awantu nga mutudde oba muli ku mukolo abantu n'owulira gundi akola mu State House gundi akola mu State House gundi akola mu State House nga bulijjo oyagala okulaba President Museveni abantu abatogenda balina obabuuzaako n'obasaba business card otandika bulungi era osobola bakubiranga oli bulungi bannange emuli mutya y'abaana bali batya ng'omanyi ky'omanya bigenda bitya eyo ne wayitawo omwezi gumu 2 3 4 6 ne mufuukira ddala ba mikwano otandika n'omulambula ku mulimu bannange nayo project olowooza muzeeyi asobola okunyamba nja kutuusa gwe mukwano gwange bw'amala omutuusaayo eddala talyetaaga oli kasukeri bulungi nnyo just mugambe bugambi onzijukiranga waliwo abantu betulina okugamba onzijukiranga nga Yusufu we yali mukomera n'agamba omusibe munne bw'otuukanga ewa Falaawo eyo ojjukiranga nti waliyo teyagamba nti mukwano gwange yali musibe munne naye yali ayina ekisobola omutuusa ebweru w'ekkomera kati afulumya kujjukira obujukizi waliwo abantu nga balina kutujjukira ne batusiima nti twabayambako batuuse bayinobera nga si mikwano gyabwe engeri yokka gy'oyinza okwewala omenyeka emitima kwe kumanya b'olina omuntu omu yaŋŋamba manya buli omu mukwano gwe ate buli omu mulabewo tojja mmenyeka mutima akatalekeka abazadde bagamba nti waliwo enjogera egamba nti okutegeera omuzadde kyeki olina kumala kuzaala okutegeera okubeera omuzadde kyeki okutegeera omuzadde kyeki okuvalue y'omuzadde osobola gitegeera ng'omaze kuzaala naawe abaana abamu batuyisanga bwe twayisa bazadde baffe ddayo emabega muzadde munnange weekebere wandibanga waliyo maamawo kye yayogera kasita nawe oli mukazi eyo statement eringa kikolimo naye waliwo okugamba nti ojja nawe kiraba waliwo okubanga omwana wo kyali kyoleekaana kati omuzadde we yakireekaana ng'olina kusooka kuddayo nogamba mami nsaba kunsonyiwa byonna bye nnakukola ntegedde obuzadde kyeki oluusi olina okwekyekingamu nti olwo ogamba ne bannange omwana ono kati walwe nagenda ewa mami naye mugamba naye mami nkubulire omwana ono yeebaka tayagala kukola kino tayagala kukola kino mami bwe yagamba nagamba yagamba nti omuze gufiira ku mugumba ne mugamba otegeeza ki nagamba mutabani wo bwali
bwe wali wanje bwe yebakanga obutalya nga kunywa bwe bulamu bwe wali nga ekirala kyonna bakikuma ne bakuwa obuliri bakume buli kimu okujjako obuliri nenzikiriza nenchita nempanika nagamba kati mukuze kola boti na boti ajja kula sinti akunyoma sinti takuulira nti omugambi ave mu buliri abwagala nga bwe wabwagala kati pate ginyumirwe yeyo gye nalimu kati nange ndi mukunyumirwa pate gye nawa muzadde wange enjoy the fun yeah nafa abazadde tuleke nnyo kuba abaana dako kewa mami ne daddy olabe kichewali wekube mutochi obudde naye njaga kunyumiza kwa loka story ka omwami yakola ki nange bakambuulira sajja ka oninga omwami nga agagawadde nnyo muvubuka nagagawala nnyo naleta bazadde be nga akoze pate y'okuyingira enju naleta bazadde be mama ne taata nabatuuzaawo ne mikwano gye bonna nabagamba ene nyumba njizimbidde mami ye pate gye bali bakoze ne daddy nagamba bwe yakwata omuzina nagamba daddy we namusona nagamba daddy ene nyumba yeyo ne mami namulage mutuka jabagulide aweru nagamba naye kati ndooza mbasasudde wanje daddy namugamba tweyanziza daddy ne yesuula eddalu nakwata ebiryawo nayasa TV eri munju nayasa emmeza ya girasi omwana n'atabuka mumukwate bannange ayonoona ebintu biki bwe bamukwate bati nagamba tosobola kunsasula bino byenkoze wabinkola bwe biba bikulumye tonnaba kunsasula TV emulumye n'emmeeza ako kanene siba bulungi weraba